bino byansi. Entalo mbakansala ba district wa Kiso nabo zandibanga zibayinze nga kakati basaze okuzikwasa Katonda aveyo abayamba okuzimalawo bano bagamba nti enkwe okweyagaliza n'abenonyeze ebyabo bimamidde kanso ng'ekyemirimu n'obuweereza eri abantu tebikyali nsonga. Twetaaga bwetaazi katono kwetereza tube nga tutambula. Bano okuvaayo okwanja obuziina bwabwe ekidiridde ekisanja ekyobukiiko bwa kanso okuggwako era ne wategekebwawo okulonda kyokka kuno kwetobesemu emivyo gy'otalabangako nga n'abamu babikaabiddemu nga kwotadde n'okusikondoka olw'obusungu. Wano bwe tubeera mu kanso waliwo kye bayita seeking legal advice, okwebuuza ku mateeka nga bwe gagamba. Lwaki tulwanagana ffe ab'ekibiina ekimu wakisaani atuloga? Twagenda ne tumaamirwa NRM yamaamira Wakiso. Bobukiiko obadde bujjuzibwa mu kulonda kuno kubaddeko ak'ebyenkulaakulana ak'ebyensimbi wamu n'ak'ebyobulamu n'ekikula ky'abantu wabula ng'okulonda kugenda mu maaso wabalusewo obutakanyamba n'ekibiina kya NUP oluvannyuma lwa kansala Aksa Mukaterega okuvaayo mu kamyufu ne kansala Nachwa Shakira okuvaayo mu kamyufu k'ekibiina kyabwe ekya NUP ne bavuganya ku kifo ky'obwa ssentebe w'akakiiko k'ebyensimbi nga no kibadde mu kansala Ssenyonjo Ali Edirisa omukubiriza wa kanso eno gwe yafuumula gye buvuddeko. Tekirina gye kitwala okuleka twawula kubanga tetugenda sigala kyekimu. Oluvannyuma lwa kamyufu kansala Katerega yavaayo n'okwemulugunya eri ekibiina kya NUP ng'agamba nti akalulu tekaali kabwenkanya kyokka ne watabaawo amuwuliriza olwo naye kwe kusalawo yeesimbe okuba namunigina ekiwaliza omukubiriza wa kanso Nalija Nasiifu okumuwandula mu lwokaano luno. Kino kireesewo obukubagano mu bannakibiina kya NUP ne balagira omukubiriza wa kanso okuba nakyemalira nga ye Namale Farida tabirinze n'akuba omulanga ogw'omwanguka wakati mu kanso ng'agamba nti talabanga nakyemalira ng'ono. N'omuggyako rights ze z'okwesimbawo n'omuggyako rights nga naye wajjanga kansala ne bakuwagira n'owangula obwa sipiika alesa dictatorship mu kanso. Kino kitabudde sipiika n'afubutula buli kansala abadde awakanye ekyasazeewo nga bagezezaako okumusaba awekaawo omukisa awabule kanso wabula ne yerema ng'agamba nti obuyinza bwa kanso bonna yabulina. Mukanso mazemu emyaka 15 naye sirabanga sipiika ng'ono simulabangako. Oluvannyuma bakansala ba Pondose ne bakkiriza akalulu kagende maaso nga basente b'obukiiko balondeddwa nga kuba n'okubaddewo Kalyowa Nasiifu agenda okulya ebyenjigiriza n'ebyobulamu kw'ossa Nakachwa Shakira nga ye ssentebe w'akakiiko ak'ebyensimbi n'abalala nga bano basuubiza okukola obutaweera. Manejinga amalwaliro n'amasomero aga gavumenti. Bakansala ab'enjawulo beemulugunyiza nga bagamba nti nabo bibasuseeko nga boogedde ku mivuyo egyeyolekera mu pulojekiti ez'enjawulo omuli ey'enguudo kw'ossa n'ebirala. Ku luguudo lwa yuno wateeka ekigoma ne bakijjawo amazzi gamutwala. Naye imagine wateekawo ekigoma abantu bayiteko si muntu omu ate hinula nejja n'ebitwala. Wekituuse ku misolo bagamba nti abagaba ttenda kakati bazifula lusuku lwa kulyamu ekifiriza disitulikiti ebitagambika ng'ate enguudo n'ebintu ebirala byetaaga ensimbi ennyingi. Ensimbi gavumenti zetuwa mu kiseera kino financial year okuva lwe yatandika mwezi gw'omusanvu twakafuna milioni 10 okuva mu gavumenti. Ye akulira abakozi mu Wakiso Alfred Malinga alambuludde ku mbeera erabikidde mu kanso n'okulonda kuno niyenyamira olw'okulekebwa ebbali so nga ssemateeka awakawo olukusa olwabula kanso. These are party politics. If somebody, the only thing I can say here is Speaker ruled that is the party position and he has all the powers. Bwetogeddeko n'omukubiriza wa kanso Nalija Nasiifu ku mbeera ebaddewo ategeeza nti amaanyi n'obuyinza bwakosezza bimuweebwa ssemateeka. Naye etteeka ligamba nti sipiika alina okwenforcinga. Tegamba nti tebakozesa kigambo kirala bakozesa enforce. Kitegeeza weetaagisa amaanyi amangimuko ogakola ki ogakozesa. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.